kasubira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Singa feeling kati nawe woli awo. Kateeka. Gamba oli South Africa wo shooting. Aze kati ndi gundi ndi Massachusetts. Kagamba nakakwata bro. Gamba Ohio. Asaagalayo. Kale Illinois. Owaaya akamotoka kammwe nga kaggule. Bamukyo bamu. Ani wamanyire okubba. Ke katini ke kaggule. Kati ogenze mutyaba. Ka uploading eyo lero anyuse. Lero ngazunze mangu. Lero anyuse. Ngazi yazadde. Mukyala we yazaala dda. Omanyi fede tukyakola. Nevaawo. Fede tukyakola byakubonaabona. Manyi kati okeera ku maliri kola. My brother. Ogamba otya Kim XP. Bafunya abapya. Jendiki. Baside ngekuuba. Bakuwadde ekisate kibe kiriko zipu. Birthday ya chate. Birthday. Birthday yange tennatuuka. Nebisati byaki? Mami yakikuwadde. Anti Sayima ina maama wa muweereza engoye z'ebweru. Ez'ebweru. Yamanyi. Kim XP oli otya? Kimu, njagala ogamba ono omusajja nti video ya champion nagikola ndi mbeerera nga ndi mwana muto nga ali naive simanyi naki. Balowooza nagikola. Anti kimugambe kibakakase. Bakakase omanyi kati babeera ne baganga bwe Zubeda. Kino kankikunnyonnyola. Zubeda kyenjaga ffenna. Ye kalakita gye baŋŋamba. Ebyo ebiseera abantu baali bafaanana bwe batyo. Kati kiringa kati kiringa olaba ebifaananyi byaffe kati. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia. Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo. Atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka. Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kato kamanyi. Akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalia? Ate nina omulala ayinza okuppa emotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sawa sonde za Jalia nso ofune emotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalia. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Anakira 10 years ago. Bonoba weeyongeddeko ajeka mayi wanenga yali afaanana bulala. Naye ng'ate abakulaba bakwesiimisa. Bw'ogenda okukoma. Naye Kasuku eddaali ojjukira akaguniko ke bajjayo ng'oli ku WBS. Ng'oli ng'eyali oba agenda emmanyi ne wekkama nnyo. Yali oli munnamawulire nga bali ku Red Pepper. Nga bulinga obwana obugenda okulingiza firimu mu kibanda. Neibura. Twali ku theatre awo ku container awo. We twakikubira. Naye walinga bambi yali tasula Bukoto Flats. Kati andi kisinziira. Kati nze gwe kati leeta ekifaananyi ky'ebiseera ebyo. Ekyebyo ebiseera. Nso kikuleetera. N'olaba akaana kali nayive. Ekya 2016. Olabe. Lw'ojja omumanya nti ate nze olina okuneegomba. Kuba nali nnyambala esweta zipolo. Ndowooza wazirayo mu vidiyo. So waliyo brand ze bakola nga it's a measurement, it's a yardstick. Omuntu butereevu. Kuba kati omuntu okuleetera bezi nga yagivuga 20 years ago. Ne hobeera ng'oyagala nnyo vuma abanaku. Tosobola gamba muntu nti wati yali avuga kibezi ekyo. Abaliwo bajja kusekerera. Okitegedde? Ate waali era yali ayambala zino hijabu. Okitegeera. So omuntu yenna bw'omusanga ayambala polo. Kati Versace kati bageze bamudyubula. Kati saawa eno bw'osanga omuntu ayambadde Burberry. Muwe respect. Bw'osanga ayambadde Levi's.
ezo brand z'amaanyi. Waliwo yangaye bw'owa n'ebigatto naye babyambala yambala dda. Kati endowooza eno ogirabye. Yasaddemu n'obudde n'ankubira Eno bagiyita Vans. Kati eno engatto ogiraba mbadde nayo omulundi gwe nasooka ogenda e South Africa. Omwami bamuyita Patrick Kaboyo yagingulira. Eno engatto equivalent yaayo ya $1,800,000 eza wano ze yagigula mu dduuka mu Mall of Africa, the biggest mall in Africa. It is South Africa. Kati you can notice a fool when you see one or when you hear one. When they talk about Yeah, I don't nze kati sina nze sikyalina ngatto edda Jordan yalinga ndeetera engatto nenfunako Koko nga naye andeetera. Koko must shine. Koko waliwo omwana amuyita Koko Agi. Kade manyi naye omwana mwana muto. Kati saawa eno ngatto ngula bweru when I travel era nadde kati nze nadde nnyomba ne URA. Bagambye mbusima bw'osusa kira 5. Nze nadde nnyomba. Olina nga Kasuku oyombera kitemu nga tojja kitegeera. N'okuyomba nayombye. Nabagambye waaki muyongeza omusolo. N'obagamba zino kira endala zatujja nazo tuziteekewa. So I was concerned because I know when I live here sigenda na ngoye. Yonna gye ndaga destination gye ŋŋendamu. Olina okujjayo. Buli lunaku ngula engatto empya, saati mpya, mpale empya, vesti mpya, bokisa mpya. okula ebintu byonna nga byo tugeze n'oyiwa wardrobe number nga talina ssente ze n'oleeta wardrobe number Anti kati byebyo tugamba URA. Njagala okumanya ne URA. Nti tosobola komawo bemba ngenze awantu wiiki 3. Mbeera ngenda kukomawo ne peya ze engatto mmeka. Batuleke. Okay, batugambe bino ebintu bino bye bakkiriza by'osasulira kilograms ze bagaba ze batugabira ku nnyonyi. Zino endala ze tuwongeddemu ezo bazikulekere. Zino ze tuwongeddemu ze batusasulira. Zino endala bazisabe bazisasule. Ze ziri kati nazo ze bayingiriza. Wakati URA etasobola tugamba. Okay, waliwo ebintu ebitegeerekeka. Omuntu omu tasobola kukomawo ne TV 3. Anti emwe bayamba amataata ne jjajja. Kati awo era kati awo beero ino. Ate baagala bamu balonda bikadde. Ow'ekikadde ye byasasule. Naye omuntu bw'oba oleese TV yemu. Kati nga nze entambudde ngenze. Ndeese TV. Nzikiriza. Ndeese fridge njirabyeyo. Ne kati ate why? But they don't allow us their systems, the systems of the world. Your problem. Kuba abantu abalala bamanyi ekyo. Basuulawo busuuzi. Baloose. Government ya Uganda eringa musajja. Omusajja Omunayuganda. Ffenna abasajja Abanayuganda obwavu bwe butuluma. Tweyisa kyekimu ewaka. Mutya. Osoka n'onyiiga. Okitegeera. Noleko tandika okwekyanga n'otandikola ennyumba bweri enkyafu. Omukozi n'omukyala ntandika naye ekiwala kino nekyantama kiba kiwunya. Abasinga lwe bakeera n'ewaka. Kati ne wano gavumenti obwavu olugiruma ng'etandika eteeka pressure ku URA. Ne URA nga yeeyisanga mukazi wa waka. Pressure olumuyitirako ng'atandika osamba abaana. Mulevana. Wano omukozi w'emuti. So ye embeera eri awo. Oli otya. Naye nga kiri kitya Zubeida. Kuliko eyo. Ewa. Nalabye abaana beekiisinga. Ewa. Ate Shalom yabituteereddeyo. Mabira. Ani yadakiisinga? Ntambi ne mukazi we. Netugamba maama. Abaana bali mulaavu Zubeida. Saabalabye kiisaawo saagi. Twagirayo munnaye bagituteereddeyo. Shalom. Oba ye yadde agenze nga kamera mman. Basajja bange abo baŋŋambye Kasuku. Tulina abaana be tutuula nabo awo ku classroom. Bakwano baffe ttiimu yaffe nga tutera otutuula baavuddeyo ne bagaa nti Kasuku engeri gye tugenda mu kisiibo bagamba ekisiibo kitandika 28. Ne bagamba eyo weekend omwezi ogwo gwonna tetujja sobola celebratinga naawe. Ne bagamba nti ajjangu tukutwale all expenses paid. Paka Mabira Forest Lodge gye twabadde ennaku ezi all expenses paid. Gwenga toyina nnaku. Sina kyekumi kye neetaddemu. Wabula gwe kwebaka. Kulya kwebaka. N'otwala ne madamu. N'entwala n'omukyala. Kati kimwakoze kyaki madamu nga tayagala kamera lwaki mwadde mumuteeka mu kamera? Madamu tayagala kamera naye yagibaddemu. Bwagibaamu n'abaagi. Wati wadde surprise. Alina okuguma nno kati namugamba agume. Nalayenga kati amugumizza. Alina okuguma. Bajja muvuma bajja kukola ki naye assurance gye namuwa nti nze mwagala.
kyokka kyaba yenyumirizaamu era kyaba agumiddeko nti ebirala byonna bigenda bbaawo abatamwagala abamuvuma abakola ki naye abeere rest assured nakuwa flogo I love her kati ekyo kyokka kimumala ebisigadde yakuwadde flog style nakwayonyumya neŋŋamba naye abantu fitina y'Abannayuganda banyiivu nalayo mu komenti nga bagamba nze nemba mukyala wa Kasuku toli mukyala wange toli mukyala wange omusajja oyo yeeyogeza Nyazaala wa Kasuku my Nyazaala is happy with me yes says he's your fan my son how are you nahira manyi okukoona yasamira muri so but what I want to say is please enjoy your life. Toyogira bantu nnyo okufuga bulamu bwo. Tonneesibaako. Omukyala twaddeyo nga tuli happy. Twasuzeeyo ebisolo nga bireekaana. Eyo mu mabira wakati. Temwekanzi. Hati ate ffe bye twagala. Owulira ebitambula ekiro. Ne mwenyweza. Nagamba oh baby concert. Ntidde. Wano weejagalira ddala. Buli wajjala agamba ntidde nakweteekamu n'ogamba kiwedde so kati gwe bamutwala wali bitiisa kyekyo kyabadde kizze abantu beemanyiza okweyagala abantu obulamu bufudde siriyasi nnyo era nze simanya mukyala she's very happy in her marriage gyali mukutte bulungi tatoma madam skinny yeeyo and smile yeeyo so most of you okiraba nga kikomentinga kyakabeera mu mali asatu gonna bagoba kigobe tekinobangayo bagoba kigobe genda tukukoye toyinaayo wadde sayidi ya musajja akwagala bonna baguma bugumirwa kuba nti oli nani ne mutabani waabwe naye naawe oli kuli otayipinga banaye mukazi wa Kasuku ayina ennaku please beera n'abaana bo bana be wazaala mu basajja bana obalabirire totuleekaanira byebyo abantu abali mu lavoloze babiddako nina gwe nalabye luli bwe twakola kale ka video emigaati lwe nagikola n'ogiwantulako those people they did you see tuyina abantu who didn't have kututa ne bakate bakutte no but we have people who don't have proper backgrounds ennaku yabaluma kati ffe twalinga abato abaana abakodo bakolanga ebyo bawandulanga ku bintu emigaati nga gikweka paka eno nenga sebo ogujjayo omwana n'agulya kati of course people are miserable you didn't have proper childhood background stories tebabalekanga kuzannyako kati obalaba bali serious batufiirako ogenda kutuka omutima kuba ate abantu bongedde okwagala short and big show. Bajagala nnyo bulungi. Unaku essanyu lyeyongera. Gwe bonyiiga ekitegeeza otwesibyeko. Because now watch otunyiigira. The short and big show. Yes. Watch otunyiigira. So Zubeda toba nakutya. Ekirungi Katonda kyatuyambye bino bigenze okujja nga tuyina basezaala banyazaala abagumedda then tuyina abaana so tewali nnyo kigenda totiisatiisa Zubeda tewali be content be comfortable that we are doing the right thing and anybody who doesn't like us don't watch you can unsubscribe ogayenze ebyakola bya kisiru you're going to save yourself because then a notification won't pop. Executive media is a show you won't see it. Will they? They won't. Kati ng'owonye kuba emimiro. Ng'owonye. Yes. Omuntu yambuzizza Kasuku Valentine wabadde kuki. Namunnyonnyola nti nabadde waka n'omukyala naddayo mangu ewaka. Benatuuka ewaka. Omukyala try to planning tulagewa mukyala nga nti naye confusion nyingi nnyo eyo tubeereko ewaka ng'awantu wasirifu I bought into her idea ne tukola movie night ewaka ne tulaba firimu n'abaana awo okitegeera because what we have Netflix we have Prime Video we have Paramount okitegeera we have Pixel
zonna tuzisasula. It's a variety. Omanyi luli nali njogera ebintu. Waliwo abantu abamu nga Zubeda, abantu banakuwavu. Olina nga nti Kasuku oduulira abantu naye Katonda akulaba era alina kundaba. Ate yandirabye ani? Oli munaku Katonda tayagala banaku. Naye yennyini yakyogera tayagala banaku. Era Kasuku lomu kiri kugwako. It is not going to happen to me. Your prayers won't be answered. They won't. Ne ku myaka 7 era nja kubamba duulira. Yes, because now kati ngukoze eki oduulira abanaku kati bino byogera mu Netflix ate kati Musango Disney Plus njina tugiraba kati mwina Apple Plus mwina Apple TV checho if you decide to drop this phone if you leave it and you get this, you're going to get all of those things. Kwebiri kuno feba bisuggestinga no bilaba no genda ku Apple Store no downloadinga ne bagaba buli mwezi osasula zino no gisasula. Era nina Apple TV kuno. Gwe wojagalira nga njikulaga. Tutulemu tulabemu uko. Ngai mwalabye mno mcha. Yiyo Apple TV Plus ogirabye? Yiyo. Zino zonna nozozira zino zonna film. Now, is it my fault? Is it your fault? It is not. So, abana Uganda just fitina etusumbuwa. But bagamba Katonda gwe yawadde aba yamuwadde. N'ennume ezaala. You will wait a long time. You'll wait. So mune mutulane mulaba ne madam. Tulaba otwalayo firimu 2. Betwazimala abana ne bebaka eyokubiri yabasanga bebase. Nemo batwalayo. Yeah, madam nangamba, let's do what Valentine's is all about. Let's share love. Yeah, and abana mbatuteyo. And the day ended. Lekera ebyekisire mwe. Ntwaba twalayo. Olunaku ne luggwa. Kati ekyo bw'okinyumiza abantu oli n'anyiga. Kati baga lwaki tosirikako? Obanyumiza otya Flogo style? Ate oli ye yambuzizza. Size neebuuzizza. I didn't come out of the bureau kinyumya. Nawe wenyini nze bw'ombuuza ekintu nga nnakirabye kyabaddewo bwe nkikubuulira. Era Zubeda oli bambuuza nti Zubeda wamulabyeko n'omwami we ku Valentine nti ye babaddewa. Babaddewa ali top boss nga bakola. Mba nimbya. Kati ekyo nga tekinumye bantu. Anti Flogo style eno. Ate Flogo style nayo bagigezeeko. Bino ebintu biri simple tewali kintu kye twogera nga rocket science. Flogo style ogwanga ekikere oti. Okitegedde. Legs are apart, hands are apart. But ekikere nga kitunudde waggulu. Eyo style twalabye. Yes. Kati if you are conservative as a human being, gwosobola tuga nti munaye nze n'omwami tetwegatta kitugambe tumufunira abakazi abanaamuwaako. Ate oba alina ensonyi tumufunira abakazi abanaamuwaako. Gutoyaga kwegatta. Anti munaye mmwe munaye nze waliyo abakazi munaye beeyisiza ddala nga abatapama. Omanyi tino abakazi batandika relationship tebagenda mu toyi. Relationship mpya. Bune waba mukwano gwange yagenda mu toyi nga bali mu relationship mpya. Bwe yatuukayo kati ali mu toyi atayagala kufuluma bw'afuta amazzi gana agasinki. Awulira ate kati pupu n'amuswaza nga kola pwa. Naye n'asumulagana amazzi. Gakoleki. Gamuyambeko obutata sound. Ngamba kati ogenze eri omugaye ngenze kupapa. Lwaki takuleka n'opama lumu? Kati ebyo byonna kuba naye agenda kumala ayingireyo. Bye bikyayambye abakazi okusigala mu maka ne gye babakubira embooko. Kati obalamu eno walwana ne mulamu wo
n'omuggusa kati ate bula zaakukwanye kati ate ojja osange mulamu wo omulala n'akajanja ate olwo olutalo nalwo olulwana olugguse kangume noono kyakivoola abeera abasajja mbalabula ennaku zino abakazi baatandise okkuba omukazi abaako waatuuka n'akoowa n'agamba kati nwanisizza mulamu we nwanisizza nnyazaala ewaabwe sezaala yekka yanjagala ate naye aba ampa otuusa oba ati bannaye n'alyoka agamba ekimala kimala n'alyoka akukwata ekiro nakkuba omukazi akuba empya ekiro anaaweya ng'ate toyina bw'ozimuddiza n'ogamba bannaye ki ekinguddeko so byakwegendereza byonna byakwegendereza omulabye omwana naye abaana balina ag'amabeere bakyali olya nti ebbeere teryagenda mu nkwawo maama we yamugamba nga sika ebbeere amabeere bagasika omwana bw'aba akula basika ebbeere ne balijja mu nkwawo tolaba amabeere g'abakazamu gakulya mu nkwawo butalisika ng'owetegereza eryange teryakulya mu nkwawo jagenda onjasamire nze ate nze sinnatunuulira bbeere lyo naye awo tali mu kaleega tali tali oyo mwana ayinza n'okuba mbeerera tali tasobola ku baana ba theatre wano enjagala gye baagalamu animo kakyali nayiva ako mpozi nga yakajja tannaweza wiiki akakalaba kapya naye abaana ku theatre wano basabiriza balwala mpaako ompaako ddi kapya tekambadde kaleega baaba kaleega mwekali wallahi temuli nze ebbeere ndiraba eri mu kaleega n'eritali ati libeera lina okwesundamu wali ebbeere nga teryesunda kati omwana taddusa badde tadduka ebbeere likyali wamu misuwa naye waliwo bano abaana betulaba ku tiktok mbwabeera yeki biki nenga ebbeera lyenyeenya aba ayagala ddinyeenya mulirabe obeera osobola oddinyeenya ate kati abo tebanyeenya nga twanyenyezza musigala mu kifo nga twagambye kunyeenya musigala mu kifo Kasuku tokyalina naye ezo beda byonyeenya ebbeere liyonseza abaana babiri naawe okyalyogerako naye owaayi kisoboka waliyo kyali wange yangamba yagwa ku mukazi nga yakazaala yakayonsa abaana aba naye ng'ebbeere ttutu beeriti ndowooza Katonda akikuwanga kirabo nga likyayimiridde ate nga liddugavu bulungi beeriti ebbeere waliyo seba abaana nga bali authentic black oli black chocolate nga nalo liddugavu bw'osaaga n'ensi waliyo abaana Zubeida nga baddugavu kati ate Katonda yawa abo abaana abo abaddugavu omubiri nga guli faamu guli wamu teguyiiseyiise tazimbye bino bikono by'abakiga okitegeera nga tazimbye bikono by'abakiga banyankole banyakitala waliwo omuwala gwe twasoma naye nga kawala katinibe kati bannaye nga tukagalaga kamaanyi bannaye mbeera ntambula eyo entebe nga nkagwako kyajja kimbuuza bannaye Kasuku how are you cause I'm fine okyanzijukira konze nga sikujjukira nze Penina koze Penina ki nanga tomanyi Penina nali saamukwanako nze munaye ate ku ssomero saakwanakwana nayina eddalu obudde bwonna ng'omala mu ddalu nze twabeeranga mu kwegoba kuyomba mipiira biki ebyo n'ebyo byolingiza abakazi kale nabalingiza naye sinnyo tewateekangayo bulabirwamu interest yange mu bakyala at the time yali ntini nnyo Penina period we nasomera kati nga nzijukiza Penina smart wife no senior 1 wa senior 2 nemujjukira nemugamba omunyakitalo okikoze omukono nga gumuli hoyima eri bannange egyo nno kati emikono gye basalako ettake ne basalamu amasafu ne bagateeka ku bbina n'ogejja ebbina n'obigula tosigaza nkovu wano bagirunamu gali amasafu ne bagakozesa oteeka ku bbina kati kino kiba tekirebeera kino ekikonokono babajjeemu bakwata wonna ewali awanene wali amasavu go ne bateeka ku bbina ne gavunda ne gakwatagana naye waliyo abaana ng'omusanga nga kakyali wamu bee kati lwakuba kati banayenze ojiba nga abasinga bonna bayiise si kuyiika abamu tebannayiika naye abalala feesi zitandise obbeegaana Zubeida abaana feesi zibeegaanye omusanga buno bwesise
obukanyanya bwa wano stress z'abasajja obwa wano sajja kabaddala wano bebuti nina oji wange gwe nasanga nga mukazi mukulu ddala kati nga toyagala kubeera naye nga tekaali kawala kati nibe kati stress nemugamba yazaalamuko banafumbirwamu kaawa yazaala naye ng'ayiise embuto ziringa 3 nemugamba mukwano kiki nagamba Kasuku tuli bakazi fe abakazi emibiri tetukulanga mmwe aleke kulimba nnyo ate kati abasinga feesi zibeegaanidde ddala osanga ojji naye nga mukadde mu feesi nomutunuulira booti omanyi ate abakadde balina entunula gye batunulamu nga bajjajja ba ancestor ng'emizimu agamba abakadde abaana nga batandise okaddiwa omutunulira booti bakutunulira baati abanga akwetegerezaamu ng'alinga ayagala okukusoma mu mutima ati kati osanga ojjiwo tebakyasiba nanviiri basala nsale mbugwe mulembe kumbe basala ne bakomya n'ateekamu kaddaayi beba anti ddala omulaba ojji ng'ayambadde akateeteeyi n'omugamba ozo omulaba oyenviiri kati oyo anti balaba n'entunula yaba anti aba awedde atandika onyinyibala mu kasana aba awedde ebintu birungi si birungi Zubeeda abaana batukaddiyeeko akazi nako za amagulu balinga basamba obupiira batambula ebizibu biri mu ggwanga lino ate bannaye Zubeeda nategedde abakazi ne mu bukadde ebintu bye mwagala tebikyuka osanga omukazi omukulu kale mu myaka ayizo kwali myaka nennaku zino abantu mu myaka 3 afaanana ng'owa5 nombuuza mukwano kiki era kyakivola abo abasajja ndaba bakkirira wansi biveeko ebyo twerimba era emyaka osigala ogiraba va mu ebyo ekirungi kyokka kyesobola okukola kuuma figa ebyo kuuma figa bya health obeerewaawo simaye ebyenda bikola byetokota emyaka giba gyeraga nomukwano gwange alwanisizza emyaka naye giganye eno yonna yakolayo bulungi alabika bulungi amazzi aganywa naye feesi emuvuddemu amazzi gano gasala emyaka olina okuba ng'onywa wakiri liita ezeezi buli lunaku wenna nodda bupya nti abaazinywa baliwa liita 5 ez'amazzi ozinywa Isima yaŋŋamba yagenda Embalala ey'edda n'alaba abaana nga batambula mazzi meereere bawuga alabanga abawuga ye bulaba wansi paka wano yonna eno alaba mazzi yagenda eyo mu banyakitala Isima naye nanga Kasuku n'adda eri ng'andaba mazzi gokka ng'amaaso takyategeera alaba swimming pool buli naye mbadde nti abakazi emyaka gyammwe obeera olowooza nti mukazi mukulu bannaye era omukazi era okyamuliira ku mmotoka ne babajjajjaawo bamuliira ku mmotoka abakazi nga babakwanye ku mmotoka abakazi nga babakwanye omukazi ne babeera mu myaka 5-6 n'omukwana asiriwala bupya ebyalavu tebiriiko n'alyoka agamba abaana be bannaye omusajja alina n'emmotoka n'omutunuulira n'ogamba omusirusiru ono kiki abakazi ebintu bye baagala ne mu bukadde emyaka 5 ng'agamba omusajja nkwanye naye alina n'emmotoka abadde atyo nekimuvaamu wuliriza ono nno nkugambye emyaka 7 kati gwe oba oyagala omanya nti ekintu ky'emmotoka ky'amaanyi bwe genda funayo muganda wo mulenzi mugende mu kyalo oba bemba mulinayo baganda bo kale famire yammwe ng'eri bulungi omugende mukime ku jjajja wammwe olabe laavu gy'anaawo ow'emmotoka ne laavu gyawo ow'ebigere olabe ne laavu gyewawo ow'ebigere leka omwana nga neetwalireko nze nja tuula mu mmotoka kati mwe mundeke munnindemu leka omuzikulwa neetwalireko nze najjajjange yaŋŋamba tanyumya na wa booda tanyumya na wa bigere kuba ye ayina emmotoka ye kati aba agamba gwe naakukubira nkubire nti ekyuma kyange kimotoka kyafudde ogenda kunnyamba kitegedde so omwana gukola n'abalina mmotoka bokka naye nga Valentine wagirabye nagirabye naye maama Fina bamuwadde ssente baagambye mbu yazeewadde nabiwulidde
Nengamba naye abanengala ebatandise okwogera ebyo nenga nkakyawe njagala. Oyo ye Munnayuganda omutuufu. Tekukkirizangako nti omuntu bamukoleddeyo ekintu. Ennyingi wezityo. Naye baba bazasooka SB nazeekwirako ebifaananyi omugambo ogwali awo. Ne bagaa nti Mama Fina yabimuwadde. Nagenda okulaba status z'abantu. Luma ya Mama Fina okwerya ne SB eruddewo. Erudde. Naye maama. Naye babeerye. Ate kati bonna bantu bakulu. Bulamu bwa kiseera. Tuve ku bantu tubaviireko ddala. Oba beerya. Biki ebyo tubirekera abantu ebintu byabwe. Kati kuba Mafina yankubirako lumu. Twalina Saimoyo nga tubyogeddeko. Kasuku. Oyo omwana okimanyi nti nzaala muzaale ne mugamba Mafina ndeka. Namugamba vidiyo yiyo ddayo ogirabe teyanzirira. Naye kati oba muzaala oba tamuzaala. Ezibifaale mu myaka 3. Omuntu ku myaka 3 omanyi animals oba olabye. Kadi Mafina amanyi n'okugaba kasente ayinza okukusaba n'ogaana omuwa. Era aba musiru. Beeri oba beerya. Kyo nakyo kiveewo. Tugende ku kiddako. Oba beerya. Gw'omanye enkalu. Kati Mama Fina asobola okugulira 10,500. Asobola okusaba n'ogaana. Ogenda bugezi n'ofaafagana naye. Ate kati eri shepu gye yalimu yagivaamu. Kati kikoze ku gym. Kawato katandise okukomawo be kati omulaba nti ali ni shape. So kati singa omufukisa ogufuna. Ogukola ki? Mami nakugambako. Mami wani? Mama Fina. Anti kati gwe wakyo kireetera mu mami. Gwe kiregamba bugambe nti Mama Fina. Mama Fina nagambako. Nti ki? When I see you, I see light. Can you please walk me through this darkness? Ngayagala just muyise mu darkness. Walk through. Mukwate ku mukono tugende. Omuyise mu nzikiza. Tuyita mu darkness. Kuba gwe kitangaala. Omuyisamu. Ekyo muwaako sikikola. Enkalu. Mafina tasobola kunsaba. Tasobola kunsaba. Tugezesezza tasobola. Tugezesa. Kireke saagala kirowooza. Naye mbeera ngenda kukomawo mbanyumize. Ekyo kyo ebeera shuwaddiiru mbangunye Zubeera wakiri nkukubira. Nenkunyumiza. Kye nalabye. Nkoko n'abaana baayo. Kazi kati bakutya. Byomwagamba. Ekyo ekisajja kyekale kikulye kijjale kinyumye enteera. Byagalira ddala nga bantya. Kati USAID ke yagenze. Onabuyambibwa. Nze njagala awo nga bantya. Bakomye kwegomba bagenda kukoma kwegomba online. Naye ebisigadde tebalina nnyo kye bagenda kubeera nga bakola ki. Nga bakozzaako mukono. Okirabye. Sikati season 1900. Hello. How are you? Soka nje tukubuuzeeko katini wano. Bano abaana boolina okwogera nabo Zubeeda. Yeah. The future journalists. Oli journalist? You're a journalist, eh? What's your name? Hanifa. Ula mugamba butya. Butambula. Okay. Naye namulaba nani nkulabyeko wano. Go wadda mu kifo kya mu Sudan. Yo gobaza mu kifo kya mu Sudan abigula. Naye amagulu gamuyingiza omwaka ogujja. Gamuyingiza alina ne hips. Hips azina naye amagulu gamuyingiza 2026. Onoolonda? Ajja kulonda. Analonda. Atuuka wali eri wagundi Elijah. Amagenda okole va kono. Mpola todduka nnyo totambula nnyo. Be munaava uti abasajja babuze. Abasajja abayina ssente. Genda mpola. Tegamutuusa. Gabulako oyiro. Olaba ne bannafa batalina tegalibwe. Amagulu matini ne hips. Chala taleega. Ekyo sikiganye naye amagulu nga matini nnyo. Anti gabulako oyiro. Oyiro agejjesa amagulu. Just mwana abulamu bubuzi miliyoni emu. Awagenda entumbwe alinawo oggumba. Kali kadako kolabye. Abulamu just buuji. Buuji. Naye yeemanyi tayambala sikaati nnyimpi.
Omuntu olina kimanya olosazeeko bino ebikazi ebibi kiteekako galubindi mukibuzeebulize muli neyerabira ati ate olina ozijjako nga muneerya n'olyoka olaba jjajjaawo zijja kabi kabulamu akakadde n'omugamba bye twasoma mu primary byonna gwe obiyina wasoma zinja theropasi oba wali mu wumeya namusoma zinja siropasi naye eyo mwaka amasomero ga wumeya basomesa bino ebyaffe bya bulijjo babisoma byonna oba basomesa ddiini babisoma ate munaye bali mu mirimu mirungi nosinga abali mu ekyo ani akikubuuzizo kyongerako ati weba olina okwongerako n'abasiyu nabo bali mu mirimu mirungi bonna abo be ŋŋamba abo UPE CU meya balina emirimu emirungi kuba basomeranga ddala ate bano aba international basoma aba international nti emirimu era tebagifuna wano bagifuna mu international okuddala okolima okukolima kwammwe era kusigala wano kusigadde wano tekulina kyekuyambaayo mbu abaana ba international naye bo balagawa director wa Vienna najja n'atandika okumusongera kifaananyi ono akanika nnyonyi oli avuga nnyonyi ono looya w'amafuta ono anti gwe baali bagamba kuba yali avayo yali ayogedde ku kirala era omunauganda ojja kolima omusajja yavayo n'atandika osonda ono yakolera UR ye Kenya ono kati minisita mulamba Rwanda ekyali awo ffe tukyali mu bino mannange twagenda wa twadde eno twadde eri ngaloboyo omwana naafuna omuntu amuteeka mu nebuzibe miliyoni egi oddamu wano nga tokyamutegeera nkubuulira naye kati ekyo okoze kyaki nduli ekyeyamagulu musirusiru gwe wallahi tolina magezi tolina magezi Zubeda omwana omumazeeko emirimu Hanifa teweemalako emirembe kola bibyo ngenda kunnyonnyola ebintu Zubeda byakwogeddeko wano nange munnyonnyole naye kyoba omanya akuwanye naye agambye obulamu kamu obu omuntu akakadde kamu bubiri ogenda okola facial ezo enviiri oziggyeko ensi ekugweko wano kamu obu bubiri ne nange mulaba ewammwe wa gy'ova obeera wa Segukuwa Katale eri gundi waggulu Katale obeera ne maama alina omwami we gy'ava najja obeera ne mama wo ne taatawo abo be baana be tulina okwagala naye maama wo mugamba akuadvisinga eyo sikaati toddamu jjambala okyali mwana muto oweza emyaka 3 muto naye ezo sikaati z'aba anti oba alina batoobi oba alina abakulu be abaazaala nga anti ate ono bannaye balina enviiri z'abawusigaalo omugamba ate oba ataniamu oba ani amuyise tumaliriza odi tugoba ate olayo ekintu kyokoze ekyo omwana abadde luli mukwano gwaffe ate olowooza aliwa oyo Hanifa nze si mukwano gwange ate abadde mukwano gwange atya mwe mukwano gwammwe ate nze ne bwana nnyigira abadde agenda kumpaaki lekerawo okutiitiira nnyo bwotyo Zubeda abantu bazze bakuvaako wano ne bakoleka olaba oli omuwala gwe wazannyanga naye ku CTV mwereka nga mwali beemuti olwo bano abalala betusanga obusanzi Zubeda tuleme kuddaawo ate kutiitiira nnyo ku bantu abantu era bajja tunyigira era bajja tukyawa olaba bano betukeera okuseseza olunaku omuntu n'akugamba sikumbadde ne stress
naye mbalabye n'ennyumirwa naye era osangayo omusiru bane waliwo eyanyiize n'agamba mbuno alimba atya agamba mbuno simanyi ebyoya byajja ddi sitole yegundi egiwaleesa ebyoya maama yanyiiziza anti buli omu alina ebyoya we bijjira bw'ate kyekisooka n'ojja n'obiraga jjajjawo bo busiru nabaki anti kati ye ekizibu ky'alina ye bw'aba yakulira mu mbeera y'ekinaku talowooza nti ffenna gye twakulira you see Zubeida kiri ekintu kye nnakunnyonnyodde kiri kye nnagambye nakikugamba ne ku luli nti nze nnyinza okuba njogera ebintu byange baire nze nange nakiyiga oluvannyuma waliwo ebintu ebimu bye tuwakanira omusajja ajja n'agamba nti edda omanyi omuntu gwe nasinganga okuwakananga ennyo naye yalinga sendi oyo ne Jenkins ebintu ebikwatagana ne America ne UK ne bw'oba nga wakye experience nze first hand akiwakanya kuba yabba abeerayokko mu America ne UK now unfortunately era baamala ne bakitegeera kati juzi sendi bwe yagenda mu America ebintu ebimu kati abikkiriza bwe yagenda n'alaba nga America gye yali amanyi n'eno gye yasanga yakyuka kyekimu ne Bungereza kati ebimu bye baalinga bamanyi byakola ki byakyuka kati edda twawakananga oli ng'akugamba omusajja yampadde manyi edda miliyoni zaalinga ssente nnyingi kati nga tosobola kikkiriza nti omusajja yakuwadde miliyoni omala tuukawo ne bagikuwa ensi yonna n'olyoka otegeera nti actually nja kugambayo ekintu ekirala kimu olaba mama fiina oyo abantu baamala ebbanga ddene nga balowooza nti baakuwa ssente amala n'azikuggyako nga balaba kati social media eno okujja kyekyamutaasa batya abantu yabawanga ssente nga baziwadde era basigala bagamba yazituwa abantu ne bataawo nti ayisaawo ab'amawulire n'akwata omuntu n'amuwa miliyoni 5 omuntu n'agenda nazo okitegeera kati bano abayasama singa bajja dda ku social media ogamba yatuwa ssente naza tebawulirangayo n'omu kati tebategeera ne Brand White we twalinga naye ng'omuntu omunnyonnyola nti omusajja yagabe miliyoni 10 miliyoni 10 nga yazijjeewa baamala tandika bbira aba social media kati yezeerabula abantu kati obuzibu bwe tulina abantu abamu bambi balina amaalo abalala baakulira mu nnaku ebintu ebimu naye tebabikkiriza abalala baakula n'abazadde nga tebabaagala nnyo omanyi nti waliwo abantu nga baakula ne maama waabwe nga yekyanyumya ku maama waabwe maama nga yali mukambwe kibiri nakkuba oluyi n'akusindikayo n'akuzza eri kati bw'omunnyonnyola nti bambi nze baŋŋambanga nti bebi Isaac weebakeko wano muteekeko amata g'omwana baazuuka agasange awulira kipya mbadde naadde okugamba olwese nayogera ku bebi Isaac omanyi leero mukwano gwange aŋŋambye mbu yakusanze ng'odduka yakusanga ng'odduka oyambadde ekino naye mbu ng'olinga bino ebyana ebiranga jjesa ebiranga jjesa kyeki ebyana ebito ebiranga jjesa bw'oba yabadde short oyimpawa I think your friend is interested in me. Buli muntu ali interested in but you. I'm not interested in her. Mukwano mufuufu. No, does it roll out that she has feelings for me? Yeah, should. Buno ne mulanga alinga bino ebyana ebiranga jjesa bambi. But you see, the thing is this. Most people don't want to accept. You see, abantu banyiiga. Naye Katonda kye yanyamba kye yampa kiri kimu. Era bangambye bali abakolima nti tebajja mmalako. Ninayo abaana bangi abalinga nze. Oh, yeah, abakulanga gwe. Era bo banjagala. They say, Kasuku, tulinaawe, because they grew up in a very good family. Ng'amata baganywa, omugaati bagunywa. Tebagabagana. Ffe twatukanga obuugi oteekamu blue band. Tewali agenda kuga nti wanaggwawo. Yes. Kati bano abantu b'olaba banyiiga bakulira mu nnaku. But we are not your parents. We are not responsible for you growing up in such a situation. So, tonyiiga. Abantu bakambuwadde nawe mwana banyiigira bwereere. Mubazaala mujja mutusabiriza ssente nga muzadde abaana bammwe tetuzirina mujja balya. Yes. Neŋŋamba nno kati. Yes. Ensi nkambwe. Anti omanyi lwaki Zubeida? Zubeida tuli wano. Nze kuva dda nkubira abawala omulanga. Abawala ne mbagamba. Nga tonnaba kuzaala oba kukkiriza kufuna lubuto. Beera at least ne miliyoni ezi. Nga zizo. Zubeida ngenda kukubulirayo ekintu ky'oyinza obutakkiriza oba ky'oyinza okukkiriza. Bu Uganda ya kaakati. Let me give you an example.
mu covid omwo no towards covid waliwo kyali wange yagenda n'azimba ennyumba n'antwala nendaba ennyumba y'ebiki mutima ne guzimbamu nengera ne ng'ajjajja wange naye sajja nga mpiseeko jjajja wange n'aŋŋamba bulijjo bye nkugamba nakugamba funa ettaka okitegeera ozimbe kati covid yagenda okujja nga nzimba okitegeera ebyabeerabeerawo byonna covid eyo twagenda omuvaamu nga mmaze naye nakyo kye njagala okugamba nti reality engiraba kati Zubeera ne beŋŋamba okuddayo ewaka ewaffe kati si kyajaawo ekyo jjajjange yakiŋŋamba naŋŋamba kati Isaac olaba ssaawa eno ne boogamba okuddayo ewaka tokyajaawo nti ozze wano obeere wano kati gw'ogenda bbeerawo n'abaana kale ate gwe tukusuubira nti gwe olina okugula emmere wano ng'ate otandika otugamba nti ki bampeeyo kati abantu baffe bangi olunaku olwaleero Zubeeda baakola nga taata we yafa maama we yafa abamu abasinga taata we talina kye yaleka nonno tuli mu mulembe ng'abazadde tebalina kye baleka va kuffe Zubeeda wano ffe otulaba alaba wano nti Kasuku yazimbayo Zubeeda alinayo ennyumba abaana bali eyo bayitirivu Zubeeda talina wadde 150 obulamu apangisa alina abaana aba naye nga ali ku musaala ku mulimu alinda musaala nze nkugambye nti baasala abakozi wano ku Ddembe FM paka kati ne wano abaana bazzeeyo ku ssomero nina eyankubira nga ayagala fees okitegeera kye ŋŋamba ng'ekiddako agezezzaako buli wamu kuba kati jjukira ne rediyo tezikyawandiika fe abakuze tebakyatuwa mirimu baagala kuwa abaana miliyoni 1.8 okitegeera kuba kati nabo ssente tebayina luli rediyo yalinga ekola miliyoni 10 omwezi kati rediyo kuwa obwi miliyoni aga abasinga bali miliyoni 3-2 nga ze bakola omwezi abalanga tebakyaliwo bonna badda ku social media tebadda ku social media business tewakyali kati wuliriza edda luli wano mu craft village twabeeranga wano mu craft village ng'oyinza olowooza mwoleso genda obuuza wabeera ku theatre wano nze be natandika okukola najja ku theatre wano 2010 nali ku theatre wano ng'omuntu yeeyiwa wano eyo parking yonna mwalinga mu container nga maduuka va ku bino eziri eri ng'okujja ffe twatuuka ng'eno osobola okumala omwezi nga tozzeeyo naye abafubutuka obufutuusi wano ng'ekiri ku craft eno abantu nga bagula ebintu nga bibeera wabweru paka eno yonna display z'abintu bano abacraft bennyini nga balanga waliyo omuzannyo ne balanga ng'akwata miliyoni n'agiteekayo nti abo mba omuzannyo mulanga sponsorinze biki naye kati owa craft luli baali baagala interview ne tubasaba emitwalo aga ne guno gwaka tebaddanga ne guno gwaka otegeera kye nkunnyonnyola now that is how bad things are for everybody out there just in case people don't know kati nkugambye nti Zubeeda bano abaana bonna be tukola nabo bw'obaako gw'obuuza nti oyinayo 150 agiyina baaba agiyina agenda kugamba njiineyo Kammengo eyo mpigi ate nga nayo ziri mu mitwalo miliyoni aga newekwata oyimirira mu 150 eggayaaza nga tolina miliyoni 3 na kwambuka lw'omanya eggayaaza awo ewaffe ekyanja 150 eri ku miliyoni 12-13 ng'oyambiddwa nno ng'ate ogenze eyo munda okitegeera kati abazadde bafudde abamu nga kati abamu bawala bano mu kibuga oli awoza nava Masaka ewaabwe nga n'akayumba bw'ogendayo n'obabuuza mwasulangamu mutya nga gamba twakulira wano nokkiriza you appreciate because life happens
kasita muzeeyi waabwe yasobola okubateerawo ennyumba mwe bakulira naye abamu ne we baakulira abamu basasuddewo obusasuzi bukulu okumalayo we yakulira ng'omugagga ku kyalo yawaawo taatawo abadde ababanja nga taatawo abadde alima nga mupakasi mu kukula nga taata mwe yali alimawo abalala nga muganda wa taata mwe yayitamu ye yamuwaawo bangi nnyo kati abawala ennaku zino omuwala omutuukako n'okumuga nti dde ewammwe ku Christmas tayagala anti ng'olwo agenda okudda e Masaka Desemba bule nga mu kibuga talinamu muntu mu kibuga waliwo abayinamu abantu nno nina anti wange akola mu URA nga kyekyamaanyi kyayina naye ngewa anti we tasobola ssulayo wiiki anti yaba tasobola kikkiriza okitegeera kye ngamba naye nga bano baaba amwogerako oyinza olowooza bali bati so abantu bangi bali mu bulamu Zubeda nga bwakweyiiya ate si mu bubi bino sibyogera mu bubi so kati bwe batuuka awo kyavolana bagamba ne mbaga nti bw'oba toyinaamu miliyoniezi teweetantala kufuna lubuto waliwo abantu mufuna embuto z'ekinyumo munnange kamuzaalire musanyuse gwojja n'olaba Kasuku ng'avuga Tuareg kamuzaalire naye nga Tuareg naye eri ku bbanja tannagimalayo nga Kasuku waapangisa ali ku musaala alinda bamuwe kati bamugobye mwena ne mudda mu zero ffe tulina betwali tukyali okwo ku ddembe ku sipaako okwo mukazi ajja n'akunyumiza ebintu n'okyamuka bino Zubeda byokyamuka kikwata ku mukazi naye ogenda otuuka ku musajja n'akunnyonnyolamu ebizibu by'alina oli ajja n'akunnyonnyola naga Kasuku omukazi nsobola omuwaayo emitwalo 2 buli wiiki gwati gwozirabange entini nesibo Zubeda wakyaliyo abantu nga ali ku 5,000 mu wiiki z'asobodde gyebali olunaku Zubeda nze nina oli akkubira n'akugamba Kasuku nsabayo 10,000 nga talina kyakulya 5,000 za Uganda bwe ziti nayogeranga edda nga mbeera nnyo munyiivu lwaki babagabira obuwunga abantu bana bagenda mu charity lwaki batwala obuwunga nakitegeera luvannyuma obuwunga bulwawo ate bulwa mu lubuto kakwata starch nasangako eyo famire eyo jjajja wange gyabeera ye Matugga kati twali tuli awo naŋŋamba nina abantu benjagala onnyambireko naye benaabikunyonya tojja bitegeera tugende olabewo naye mbatuukako jjajja wange naŋŋamba baabo abanaku ndowooza obalaba yagamba baabo abanaku kati bajjanga nga bajja okusaba sapule anti omanyi mu May n'October basaba sapule kati yeetooloola ekyalo kyonna baali awo ne bagwako newa jjajja wange jjajja n'akugamba baabo abanaku kati yabalaba nga bali bubi n'aŋŋamba kati bano ab'oku kyalo ne bamunnyonnyola abo abantu ki n'akakibwa okugenda okulaba we babeera kati bwe nagendayo n'aŋŋamba jangu olabe kuba bo bagendayo batwalayo bino ebya wedding budget kwa bya nnyimbe Kasuku atuweeyo kyatuwaddeyo biki kati naŋŋaka jangu kutwale n'ogendayo eŋŋendayo kwana tijjukira abo obawaayo 5 puleegi jjajja wange nakkakkana be bankuuma ku kyalo bannange kati nabatuukako Zubeda nga ne seffuliya balina ogisiiga obuwunga bye baba naafumbiramu nga zaabotoka ogamba ne wansi okuteekayo ekibuuni muganda wange natunuulira abantu bali amaanyi ne gakuggwamu tolaba nti mbeera oluusi bwe mba ŋŋendeyo okusanga abantu be tunaayamba biki ne ŋŋamba Nicholas jangu tugende oba abaana naga sijja mukkiriza lwaki ennaku gye baalimu yali nnene nnyo nga toyaga mwana abira nga bali ku kayumba beekati ku ttaka omusajja we bali omusajja yali atunda baali ku ka area nga abalekeddeko 10 ku 5 naye nga walala wonna atunzeewo kati nga yagamba omusajja waawo
yamugamba omusajja waawe yamugamba ayagala bamuwa emitwalo aga tajja ddi baweerako bwereere. Amubawa naye abagamba sobola mubaweerako bwereere mumpeeyo emitwalo ameka ku kayumba kalinga boolaba kano ka konteyina kati nibe katyo. Naye ng'omusajja alina abaana 5 era nasooka ne mbabuuza ekibazaaza be bati kiki. Nati munayo olaba bw'oba tolina ssente omwoyo gw'okwegatta guba mungi. Era kye nasooka bakolera nabagamba enkeera mukeere mujje wano ewa jjajja wange ne mbagamba mujje n'ababanja ne muwa 5 kati ne ntunuulira omusajja nga siripa ibannani naye obwavu buluma abantu Zubeeda nga siripa ekoze etya siripa nga zonna zaggwawo azambala naye atambulira mu bigere ne mukazi we ng'omukazi alinayo gomesi gye yatereka ey'emikolo kati jjajjanga nnyonnyola yabaze osaba sapule gy'ajjiramu kati naye bwe yali ajja okulaba gye yajjiramu era gye yajjiramu ne sapatu weweddeko nga n'ebizigo tebikyabagenda ku mubiri kati kyenkunnyonnyola abantu embeera gye balimu era okubayamba twatandikira ku 0 nga tebalina kye balina kati waddamu n'obakyekingako nabakwatirako kye nabakwatirako toyagala beesibaako saabeesibaako nnyo kuba kati nabakwatirako emyezi nga 6 naye nga nsonda obusente bwange empola ennyumba yaabwe ne tugiwa bulooka wansi ne tubateerawo gundi waliwo kano ke basiigawo wansi layimu baleme ebbeera ku ttaka nkokoto oba babiyita batya babikola niiru babikola ozimba ne tubibateerawo awo ne mbagulirayo kasola nobaga mutandikiraawo ennyumba kati nagibatereerezaawo ne wano ne basimba ploti yaabwe weeyita ne basimba obukomera kuba nali sisobola bbawa kikomera kubazimbira kikomera baleme kumumanyiira nnyo naye gye bali abaana baabwe gye bali simayo babasoma oba tebasoma gye bali naye ate kye nazuula era bannaye buba bwavu ate kati baŋŋamba waliwo muganda w'omusajja eyajja ng'ennyumba emaze otereera waliwo muganda w'omusajja eyajja mukazi musajja senga w'abaana kukola ki abeera waawe ewaka yalabanga muganda yafunye kalina akayumba kabe wano we baayitwa akagaziya ne tukolawo room ennyumba ng'erimu ebisenge 4 kati ne tubaleetera emifaliso gya rose form nayogera n'aba rose form ne beeyagala ne bampa emifaliso ne tubateerawo awo kati ebitanda babyegulire nemba wa TV eyali mu kisenge kya jjajja wange yagamba gibaweeyo ne tubawa yali 55 makulu ku TV balaba bakyajinga amasimu balina free to air naye kati nkunnyonnyola obwavu we buli mu ggwanga lino naye abo benkugamba bali matugga wano kati olwo abali eyo munda ono kojja kagatta amanyiiyo amanyiiyo awo matugga wa bali mu mbeera eyo bw'olaba omuntu oluusi abantu boogera ebintu abantu ne banyiiga naye oluusi abantu tebabyogera out of nti oba baagala bajerega oli babagamba nti mulekerawo zaala tetujja yamba baana bammwe mwe ne mubumbujja era ayogedde bubi kuba ye akimanyi kyogenda oyitamu era tonyiigiranga omukazi gwolanga yazaala omwana we ogwo nga muliko lwaki tozaala gyali ye yagamba obusobozi bwawe we bukola ki kwoyo mwana omu ye we busobolera so abantu tebali bulungi bassebo ne bannyabo naye lwakuba Katonda ate alina ekintu era kyakoze abanaku bamanyiira abo abantu abaavu bamanyiira anti ne bano nagambako bagambe ne bagamba naye mufune gye musabiriza ewalala nange enkooyi ongobaani abagamba kati nazze munaye sijebaleko ogamba otya ne babeeraawo ne baleka bakolaakola emirimu awo nga wooli egy'okumukumu batematema wano sibabazize bezize eri obeera ovaawo nga bajja anti olwo jjajja yasooka ku mmotoka abagamba bemulaba ntambula munzigireko munaye bano balina bye baagala okugamba naye ate munaye oza akawunga teka ne mbagamba mbawagusemba temuddamu bemanzize temuddamu kujja wano bambi baali bajja otya mukadde anaabasenerako be banaamanya
bajooga bamanyira sagamba oli gwe nali mpeerera ripooti bajja wabulayo ennaku 3 sabazaako mukono omuntu omuyamba tafaayo wadde okuweereza Merry Christmas wadde ka happy birthday n'akufuulira ddala nti gwe totegeera ng'okwata fiizi zo bajja Sunday eno nga Sunday ddako bagenda omwana talina uniform ne mbabuuza yasoma atya ye nga tomanyi nakumanya tebakubuulira bakinkolako nange ekyo mu Uganda tewali muntu asiizeko wa mirembe nga munaku ne bakinkola paka we nagamba kimala so abantu abali eyo mu buli kyoba okola naddala abakyala abavubuka mbalaba mwepika obunyama babagamba mukozesa obupiira temwagala kale ate twafunyemu obuzibu ba TikTok bali eyo bakola abaana embuto bali bulala olw'okuba oli ateekayo live n'aleekaana bali eyo babakola embuto naye mujja zirya ajati oli otya mujja kimanya naye sinaawe ekkubye emyaka 23 olinganga waana kalabika bulungi naye kati nako kabulamu miliyoni emu bbiri 5 agenderedde atuse mu 5 kati ono omwana kati oli abadde si wa polisi obeerawa Kyanja obeera Kyanja kweri Airbnb yo opangisa ennyumba ya ssente mmeka eyo rumu emu kisenge na ddiiro ekyanja wadde kisenge ne ddiiro emitwalo 6 nga muzigo apartment uwa Kyanja wa waawo ye bayitawo Kyanja waawo ku community enokkirireyo wansi mwereezi kati zeezo community eyo ngimanyi ennyumba eziriyo nkadde nzimanyi wanoona ku poliisi awo obeera nkadde nga ku classroom manyi ntero osula wano nga ekibaasi we kyafiira ku poliisi neweeyongerayo eri mu maaso eyo nayo nabaavu ennyumba zeeyo abantu baagana ozisulamu nkaddemu old money waliyo eyo neki apartment block ekyo ekya papo okimanyi kiri eyo Kyanja awo munda kati aba yeetaagamu nga mmeka miliyoni emu 2 kati olaba abawala abasinga ebizibu bye balina bitini mbuuza batya kati olaba abawala abasinga abeera just ayagala kati ojja okoleyo kino ekintu ofune omuwala nga constantly buli w'omusisinkana omuwaayo 10 ojja laba obulamu bwe bunaakyuka kuba abakazi Katonda yabakola akasente ne bekaba katini katya amanyi bw'akabudgetingira omuwala asobola obbeera awo ng'ali sure buli mwezi boyfriend we agenda musasulira ennyumba amukolere ne shopping n'agaana okudda ku mulimu anti byebizibu ne yeebuuza ekintwalako mulimu ng'ennyumba esasulwa n'emmere ndya ne yeerabira nti ate ziri yandibadde azitereka so abantu abasinga babulamu ebyo lanchi etuuse tagyeraliikirira agenda girya nga si ku ssente ze kuba kati kano kayinza okuba kalina ssente zaako nga kazeeraliikirira kati yeetaaga bwetaazi wantu n'afuna omuntu n'amugamba enkaagalira ennyumba nja disasula oyinza olaba ekiyinza oggwa kuyo ayinza oggejja gundi yali afunyewo omusajja wako omusajja amuwa bizigo ani ku Luseke Nyamunyamu ani yamuwa bizigo ki yamuwa bizigo byakunaaba na body lotion ebyanti ebyo kati oyo tabyetaaga ebyabiyina ngabirina nabyo oli bye yamuwa ye bye yasobola just ekyo kye yeetaagamu ye miliyoni emu 2 gye nkugambye yeetaagayo omuntu amuyiwamu renti mmere kawunga sukaali makuloni noodles obulamu nga buwedde ate n'afunayo amuyiwayo akamotoka ku Lufumu mutini laba ku Lufumu mutini n'afuna amuwayo akamotoka ku Lufumu mutini leba bw'okyogedde alaba nga ggwe nkyakamuwa saakugambye ojjukidde emboozi eri gye yavudde okitegedde
So byebyo sister Zube. Byebyo. Katugende tuziike. Mwafiiriddwa bangami mwafiiriddwa. Omukulu yafiiriddwa maama we naye ng'aka asooke nkole ya. Maama wo muto. Kyongerangako kuba maama we amuzaayira ddala. Tasobola kuba yafadda bambi. Bambi mulekwa. Mulekwani. Taata we yaliwo. Taliiwo naye. Ne taata we yafa. Nfunzi. Bannaye. Awo kati awo. Ndabirira mulekwa. Gwe weesiimye. Ayi talina nnyazaala. Kubanga kalate noono abaddewo afudde. Kati ekyo kitegeeza omuntu yenna aba akukyankalanya ku sayidi ye. Omugamba si gwamuzaalira naddala. Eyamuzaalira ddala yafa, eyo kaadi eruma abantu. Omugamba tulaba ekikusiza okubya mu step child. You're not even my mother. Kyokka onkuba nakwongera okakuba n'okatuulira. Nkakuba n'ekatuulira nze. Gwe nga weesiimye. Ekitegeeza tolina bino luno oluyimba gwe terwakwatako. Okusanga nnyazaalo osanga malalo. Abakyala bantumye olw'ebizibu bye basanga. Bagamba okusanga nnyazaalo osanga nnyazaalo osanga malalo. Tugenda kuziika. Ogenda ziika nnyazaala wo owookubiri. Oba omazizzaawo. Webali abalala naye si be bamuzaalira ddala. Okyongerangako. Kati mupe ku mabugo banna. Yasamira muli. Amabugo tugawaazaalira ddala. Kati gwe tokyalina bbugo ly'ofuna na limu. Kuba ku sayidi y'omusajja. Naye kati bw'otugamba ano nti gw'ofiiriddwa. Kasuku. Omanyi nti Zubeda afiiriddwa. Yamuzaalira ddala. Nti muganda wa maama we nja mulaba ku Mande ssaawa 4. Sikyayimuka. Ate nange sibika. Ate sibaali na anti wange yafudde. Ayina abantu tujja muziika ffekka. Sikuba bantu nnaku nnyo. Kati mugenda ziika wa? Bukoma nsimbi. Wala akamotoka kanaabatuusa. Tugenda funa eno tuwaleeka. Tesobola batwalako. Oyagala babawalane. Bayinza obbawala. Nze kyanyamba kiri kimu. I come from a family that has those things. I also come from a family that has those things. Family yange erina busiyenta bungi. Family yange eri bulala. Kati nze nkyalimu. Nze wasiyenta. Kati mugenda kadduka. Kasiyenta. Kuba kati ssaawa zino munasanga okuziika. Ne Bukoma nsimbi kumpi wa. Temukwata kino ekyempiki. Tugenda temera wano Lukaya. Tusobe tuyita ku nkoko. Mugenda Lukaya no munda. Ngenda anti osobola okutemera ngabadde vviira. Osobola okumalayo Masaka. Kati oba omazeeyo. Bukoma nsimbi yene egatta ku ggomba eno. Ano nze byegaabe nasimanyi bulungi naye kye naganye abantu bonna kwesiba mu mufu. Mikwano gyange nabaganye okwesiba mu mufu ono. Kagattu. Abadde nda nesibako simanya agenda atuziikire. Gwe mubuuza omufuuwo gwe weesibamu. Kagatto mumuleke emyaka gyakuziika. Emyaka gyakuziika naye tagenda ziika n'abantu be tutamusabye. Kati kano ke mutalina twala mu kuziika. Kale kano ke ntwala eri waliyo abasajja abakulu abaziika abasajja ab'ebbeeyi. Bahaaji. Goloza kikambadde kati. Ate waawa. Museveni Sidde ajjudde emirimu kati musiraamu essaawa zi. Watugenda ziika musiraamu. Museveni Sidde. Nakwanako Museveni singa akuba kyalaani. Nengendako ne mukyaki yaabwe najja nankumbi naye Abaseveni sibamanyiira. Oyinza olowooza eggulu baliyitako ekyapa. Tebakyagala. Akuba n'ekyalaani nga biwa kyalaani. Kati wajjawo labyo ekyalaani. Muno mwatuzunga. Wali agala kugatta eki ekyayulika. Wali agatta ki ekyayulika. Ngamba bannaye olaba ebiseera nali siri Kasuku nga nze Isaac. Olaba balina okumanya ku kyaki. Ebyo. Balina abo ba elders baabwe. Headquarters zaabwe ziri awo najja nankumbi awo. Saturday. Ng'ettendo livuga ku Saturday. Yayuka. Abasevenisi. Naye olwali okunzijamu. Yakujjamu. Ngaba muno nga bakodo. Anti era olina omubakwata obulungi. Yali yakola teesiga kizigo kya petroleum. Allahi. Nayitamu bakekkereza. Abaseveni bakekkereza. Waliwo n'omulokole gye nagendako abalokole bamanyiira. Nabo bamanyiira. Ne bo bagaba. Abalokole. Tebalinga Basevenisi.
naye omunyokolo oyo namunywesa walagi naŋŋamba Kasuku bulijjo mbadde sinywanga ku walagi koze nywa walagi teyaddayo mu kyaki Sibe bulungi. kasita yanywa ku walagi teyadda mu kyaki Kati ali olujuju. ate yali Yagusunda. asabira wa Bugembe nga yanyanjula ne wa Bugembe. Kati Bugembe This tamunoonya. is my boyfriend yamanyi. Tukoowa Obajjayo abapasta kati. abasumba balina okwogera n'abalokole tokaluubiriza nnyo ndiga ejja buzi. Endiga ejja kunywesa walagi. Tusabye netunula beeti. Naye nga ye mwoyo omuwulira. Nsabuulirako nasabanga mpaga eno likaziina ngamba lwe naakwata ku mwana ono. Ajja kutegeera byonna byasabisiza. Ng'effumu libali wagabe liti mukyaki. Ngolo bano basisita bakusemberedde mu maaso. Naye Boliranye emabega. Katonda yamuvaamu ne mugaa tugendeko mu street jam n'akkiriza. Ne munywesa walagi. Oh my God. Yanywa walagi n'amukuba enkeera n'addamu n'asaba walagi. Ne ntegeera nti mwoyo w'ono yali mutini. Teyaddayo mu balokole, yaddayo mu baprotestanti ewaabwe. Era abaprotestanti yali azunganye buzunganye. Yali azunze. Gwe omuzza mu kika. Okuva olwo. Mwana oyo agabye ebyalo mu ggwanga lino obeera yalozaako. Alayi kugambye. Olemererwa. Abula baayi. Teyanange. Museveni. Oli Museveni. Museveni. Gwe fe oli Museveni. Naye Museveni bakodo. Zubeeda nasabiriza omwana oyo. Bakodo akakana kama buluusi ne buluusi yakasaba ne kamumma. Nentuuka asoodo saasaba oyo. Ngamba oli ow'ekyalaani. Omanyi nti natuukako nga ngenda nentuula wali ku kyalaani ate engoye ziba nnyingi nga bazisudde awo. Nga ntuula awo ne neebaka n'okwebaka. Nga kagaani. Ninda omusosi w'ekyalaani. Bw'aba Museveni bwe batyo ako. Buluusi yakasaba n'apangisa ne ruumu. Buluusi yagisulamu. Ne tumukwatako. Naye Bruce si musajja mukulu. Olina okusaasira banno naawe. Si musajja mukulu. Ndeka nsigaze ku mikwano. Kati naye munaatuuka sawa. Executive Media. Focus, innovate, succeed.